kino kiyina empalana ne muwanga ekyo kyolaba kibuna emikutu ekiyina omutwe ogulinga engalabi kati kiddidde olutalo lwekyalina ku bakadde ba muwanga kiruleese ku mwana era bo bannaffe abali mu buyinza olw'okuba tebasobola kukolera bantu sente ezaalikoledde abantu kati omanyi kye baakoze oluvannyuma lw'okulaba enjiri eyo pulezidenti Kyagulanyi gy'abunyisizza mu mawanga g'ebweru baakutte $1 million okuziwa ba bloga abazungu ne ba broker ba penetrating ababaka ba senators babogerere babasigira kifaananyi kya Uganda nti malidadi sana matabuta leero ziweze ennaku 8 bucha muwanga Kivumbi awambibwa in a broad daylight n'akasukibwa mu motoka n'akubwa tulaba bifaananyi ebiva ku WhatsApp groups za SFC nga biraga nti bamutulugunya tugenda jigulawo nino kuba kusazi ow'eggumba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atona byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 oyogedde ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kujja waawo yasinkanya ba Senate mu America era ne babaka empenda ze batema era nga nalabyekaawo government yatandise abamu ku bakungu okuvaayo nga balaga oba oli abamu kye bayise okutya tugenda kujjawo mu maaso awo naye katusoke haji tusaasire enjoge yagudde ya abayizi ba King David Junior School abagudde ku accident kire kikeeseza olunaku olwaleero kibi nnyo bannange tukomye okumanya nga abayizi 30 n'abasobyemu be baakafa nga ne director waabwe naye y'omu ku abo abafiiridde mu kabenje ako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyekikubagiza ekisinga obukulu nsaasira era ngumya famire z'abantu abo ez'abaana abo abato abaafudde mu njega ya accident ne director w'essomero musaasira famire y'entuusa condolence zange gye bali kitalo nnyo nnyini ddala naye ebizibu bino bivudde ku bintu bingi ekisooka kampuni za baasi ziyina obwannantagambwako olw'okuba bannannyini mabaasi ago bakungu mu gavumenti ya kuno nga be baali badde basaanire okuteekateeka enteekateeka ennungi naye olw'okuba be bannannyini kampuni za baasi ezo ezikola accident enkima tesala gwakibira oludde ebbanga ng'owulira okwemulugunya ku baasi kampuni ezaki zirinki oba nkoze bubi okumentioninga naye zigwa ku accident by the way eno ebadde Liberty ababaasi abo bwe baba bavuga baasi ku luguudo kati beegattiddwako n'abalala babayita aba Sinotrack abo abantu ba Luganda lwaffe mikwano gyaffe be bakola emirimu egyo naye bwe babeera ku luguudo bayina obwannantagambwako tebalaba muntu mulala wa kidduka kirala nti asaanira okuba ku luguudo olw'okuba baasi n'ebisinotrack ebyo motoka z'abakungu mu gavumenti abanene
gobadde okimanyi nti abamu kubavuga zi bus ezo ne Sinotrack bayina n'amapisto. Oli nabanga dereva naye ng'emmundu agirina mu kiwato mwakola omwo babeera omwo n'amapisto nga yaki impunity of the highest level. Tebagambwako ku kkubo batambula n'emiggo ku dashboard aba bus n'aba Sinotrack bakuba abantu emiggo ku kkubo eyo gundi esooka. Ekyokubiri baregulator ba ministry ya education, ministry y'ebyenjigiriza tebakoze mulimu gwabwe. Lwaki tebagukoze? Sigamba nti ekyokukola kye batakola ki kye batamanyi, naye olw'okuba abakungu mu gavumenti be bannannyini masomero agasinga ag'obwannannyini, enkima tesala gwakibira. Nja kuwa examples, sijja kwogera nannyini ssomero lino ne minisita mukulu mu gavumenti nga twakava mu covid gavumenti ya kuno nga tesobodde kuyamba ssomero nalimu mu masomero embeera gye gayitamu teyabawa buyambi, yabaduumuula misolo. Omukulu oyo yavaayo n'agamba tewaba essomero eryongeza wadde 10 ku school fees. Ffenna abazadde kye twali twagala. Mwannyinaze asomeseza omwana ku ssomero lye. Mwannyinaze agenda okutuusa omwana ku ssomero ng'omwami oyo ayongeza emitwalo 35 ku fees. Ng'ayongeza emitwalo 35. Kyokka ali ku leedi yagamba abantu tewaba ayongeza wadde ekiki 10 ku ssomero. Abo be balina okuregulatinga ebyenjigiriza bwe bitambula, amasomero gatambula gatya. Thirdly, trip zifuuse trip mu masomero. Taamu emu nebaamu trip 3. For what? Taamu emu bweti nebaamu trip 3. Ekyokuna, abaana abali mu myaka emito ekibakutwaza mu mambuka eyo mu western eyo wansi eyo embaale kiki? You get my point? So obunafu bungi naye abalina otutaasa mu mbeera eyo be bakungu abali mu gavumenti, be bannannyini biina otutaasa. Omulimu gwabwe tebagukoze tebagukoze, si lwa butamanya naye olw'okuba enkima tesala gwakibira. Bano abaana bafudde 30 n'okusoba nga bwe tuwulira. Balala emikono gikutuse magulu. Ogenda kuwulira statement ez'enjawulo ezigenda okuva mu bakungu ba gavumenti y'omufuzi wa kuno nga bakulaga kyamaanyi nnyo. Yes, kyamaanyi era kinene ekiguddewo, naye after 2 weeks ebibaddewo bigenda kubeera as usual. Bidde ku nnomo nga bwe bikola ki? Amateeka tegaimplementingibwa. Ekirala gavumenti ya kuno yafuuka kiiso kya mbuzi etya. Enguudo ze tutambulirako ziri zitya. Zeze ziri ku standard eteekeddwa. Abantu abavuga bus babasunsula batya. Fedda twakula tukimanyi nti Mwami Rashidi ku Mutala gundi, Mwami John Saalongo ow'ekiwalaata ekinene, olubuto lunene luti, sajja myaka 6 yavuga ki? Bus. Kuba ayina obuvunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu bakoze eki? Baavuga. Naye buli muntu avuddemu nga bamuwa bbaasi yiyo vuga. Abantu 68 bali mu mmotoka. Tubalabye bangi nga bavuga nga ali ku TikTok. Eno ali mu kuvuga ali ku ki? Ku TikTok alaba. Era wayite wiiki emu nga bamuzza ku mulimu. Ekirala, traffic police amaanyi ge bateeka wano mu Kampala, Central Business District, bayina gassa ku highways. Naye bagassa Kampala olw'okuba weewali ssente kusolooza. N'ovuga emmotoka okuva e Makindye n'osanga poliisi ekibuye, traffic. N'ova ekibuye ku poliisi nga bayimiriddewo 6. Awo ku poliisi okuliraana ekibuye babeerawo nga 6. N'ovaawo n'ogenda ku lawundi y'ekibuye ku katale n'osangawo 5 nga we bali bayimiridde. N'oweta ku kidda
ku lubiri ku kizimbe ky'aba China baliwo bana nabo nga bwe bali awo n'ogenda kukikkirira wali ku butikkiro ekigenda Mengo ku 1 mile nga baliwo bana ate era nga ne wano mu Ndeeba wano okuva wano mu Ndeeba odde wali ewali ekibuye ku round ogende mu Ndeeba ku gundi bayitawo kukidda ku Butaala ekidda e Kabowa awo nabo babeerawo nga baliwo mukaaga baaki era bw'ovaawo n'otuke Kabuusu wali nawe era babeerawo ng'ovudde mu bitaala bwoti ani ayinza okuvugira awo speed ewera 1,000 anti bakwata ne pamiti abantu babiri bamala ate nno n'abasirikale bakitegeere from me okuva leero ku bantu 10 abavuga emmotoka mu Kampala 8 bayina pamiti. Lwaki bayina pamiti? Pamiti yagonzebwa kasitoba n'ebisaanyizo driving permit department ogwaye gukoze egondeza abantu tewakyali biri nti okufuna pamiti lutalo nguzi era nzo okuwa omuntu anjagala ko pamiti enguzi zinnuma kubanga pamiti nyango kola ki okufuna wegerera nti kanfune ya mwaka kanfune yebiri kanfune ya bweti baji tugondeza and it is good atenga baziwa abatuufu era nebaza nnyo department ekola ku driving permit tebakuwa permit nga tebakusunsudde bagikuwosaanidde naye kyebajjawo ne passport kyebajjawo yenguzi ekyo Katumba Wamala Jeno Katumba Wamala nkuwadde ebimuli byo yamala kujja mu driving mu ministry ya transport n'atereza department ya permit ogisasulira ku URA n'otwala mu banka gy'otutte ne bakkubira tikuluna ku gundi permit ye ekola ki batuwa ne message nti banaye permit ye netera okuggwako ebuza wiki I give them credit era Katumba Wamala yannuma nnyo okuva ministry ya transport kuba yali aterezeza buli kiki passport njagala obubaka buno waliwo omwami ayogerera passport ministry ya internal affair bamuyitaani ntero mulaba ku TV bamuyita Monday Simon Peter Monday omusajja oyo akuba enkofiira n'egireti omusajja asomesezza abantu yatuwonya obubbi bwa sente wali ku passport abantu be babbiranga awo ku Toto opposite ne ministry ya internal affair nga babeeraawo ba broker babasaza kubo Monday yabagoba engege yaabwe mu njogera y'ennaku zino yagiyiwa sebo nsaba akantu kano kakutuukeko njimanyi omuganda omukutu guno yugi bagukola ki bagulaba Monday Simon Peter omusajja yoyo alabika ye mwogezi wa ministry yes ye mwogezi wa kofira ne gireti abeera ku TV abeera ku radio abeera mu press conferences yatusomesa nze nali manyi okufuna passport kizibu ne wano ku simu woli onyigoti ni buterefu process n'ogikola Monday yakinsomesa tuyina abantu bali mu bitongole mu ministries abapyara baazo nga tomuwulirangako kigambo na kimu kyayogera kati wano tuyinawo ekyazze emabegaawo UECDL nga yakajja yayina abantu abali active nga yakajja it was I think eyali agikulya bamuyitanga Paul Mwesigwa omwogezi bamuyitanga ono munnamawulire yabeeranga nnyo mu mawulire Jona Kiza nga buli kiguddewo mu UECDL mu challenges ze basanga nga jja n'akikola ki n'akibuulira abantu ensi n'ekikola ki n'ekitegeera mbuulira ani mwogezi wa ministry ya transport ministry ekwata ku bantu bonna ayogerera poliisi Kituumwa Lusoke ayogera bakutte opposition ayogera poliisi etemudde bantu tayinza kuvaayo ku bintu nga biriwa abantu abo bali mu office nga zaffe tuyina abogezi ba ministries nyingi ey'ebyobulamu jembadde nzija ministry ya health ani PR wa ministry ya health ate ogenda okulaba omusajja akulira NMS Kamabaali oweddagala Entebbe yayogera so nga ate oyo department eyina agyogerera ne ministry ya health eyina akola ki agyogerera niwe ya ebizibu bimala gwa mu ministry zaffe
ne balyoka bakola ki bavaayo tukooye gavumenti ey'ebiragiro nga si yakukola kuweereza baki gavumenti ya wano erabikira nnyo mu biragiro ng'ewa biki biragiro so teyogerera bantu abakola omulimu omulungi mbasiimi mbakubuulidde Mundeyi nendaba oyo yali owa UECDL Jona Kiza nendaba baminisita ffe tetuliiwo tetulina personal grudges n'abantu naye ekituluma butafuna buweereza ng'ate batujja tusasulira obuki obuweereza obwo ffe twogera ku nsonga eggwanga lyaffe eziriremye okutereeza abali mu buki so tukubagiza nnyo abafiiriddwa abaana tukubagiza nnyo bannannyini ssomero tukubagiza eggwanga naye wabeewo ekikolebwa nga kiki ffe omuntu akoze ekirungi tumuwa credit that is me nze regardless our political affiliation naye bakkirize ne betubagamba babiwulirize yes aboogezi bapyara ba ministries bebakidde ku miki ku mirimu gyabwe please wake up batubuulire basasule programs ku maradio oli asasule ku Sapienza nga programu ebeerawo nti lwa mukaaga lwa Joffrey ogikubiriza ng'evudde mu ministry ya gundi okitegedde ebintu yes sente ezo weeziri mu ministry basasulire ku maradio radio zonna owulira CBS owulira ani nga zonna zoogerera zikaboozi zaani nga zonna zoogera ku ki ni ku nsonga eyo siraba lwaki tojja wano Nsambya ku secretariat ey'abakatuliki n'osasulirawo program so kyannaku nnyo nti kati ogenda bawulira bagenda kuvaayo ababbi n'embuto zibalinga ensero bawe ebiragiro ng'embuto zibatuutidde ziti bonna babwegedde bati obatandika obbawulira Haji kibi nnyo twongera okusaasira abaana ba King David olw'akabenja kaguddewo tubasaasideko nnyo nnyini bannange kale kakati Haji wetwogerera olunaku lw'eggulo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkanye ba Senate President w'abantu yes yasisinkanye ba Senate mu ggwanga erya America era nga Senate Committee yasikanya akakiiko ka US Senate Committee on Foreign Relations mu Washington yes era kakati ensonga ze batunulidde is urging Uganda's international partners to hold those responsible for oppressing Ugandans accountable. Kakati bagenze kutunulira butya bannayuganda engeri ddembere gye linyiriddwamu nakyo kyetaagisa okukolebwa era bingi ebyatunuuliddwa era waliwo n'ebiwandiiko bye nalabyawo President Robert Kyagulanyi Ssentamu byataddeyo ng'agamba nti waliwo akasattiro mu gavumenti batandise okubeera nga bateekawo n'engeri y'okwagala okugulirira n'okulaba nga bateza ekifaananyi kyabwe n'okulwana sayidi eyo. Kino kitegeeza ki essaawa zino kubanga bangi badde bagamba nti oba oli awo Kyagulanyi yalibadde akomawo wano naye bwe tulaba nti oba oli awo atalina emirimu gy'akola oba oli awo ku lw'enkyukakyuka ssebo gye mulwanira okubanga etuukibwako. First of all njagala nga bwe nagambye nga ntandika I dedicate this Juma to my President Kyagulanyi Ssentamu. Omwami oyo akoledde eggwanga lino ate alyagadde nnyo era bwe emabegako nga yakagenda e Bulaaya wambuuza nti yadduse nakugamba nti Kyagulanyi tannatuuka levedduka mu ggwanga agenze ku mirimu emiki emitongole era emirimu egyo agikoze okumanyisa ensi Uganda kyeki obwannakyemalira bwa mwami Museveni butuuseewa essente y'omuwi w'omusolo ebbibwa esaasaanyizibwa etya sente ezituweebwa okuva mu ba funders ku international community zikola ki zifandinga bantu personal not Ugandans
sente ze beewola mu banka z'ensi yonna IMF mu Geneva eyo gye beewola sente zikola ki? Emirimu egyo agikoze buki? And with the evidence si samwa. Era President Kyagulanyi Ssentamu bwe yasisinkanye abakungu abo ba Senate yababuulidde ebizibu ebiri mu Uganda. Tuyina omukisa nti generation yaffe ebintu biri on digital bimanyikiddwa, so buli muntu amanye ekikola ki ekigenda mu maaso mu nsi. Kati ensi ffe abamu nze waliwo ebintu ebigwa wano e Uganda ng'oluusi neebase ngenda okuzukka ng'ab'omu Amerika babimpeereza, ab'e London babinkoze eki. Kitegeeza nti ensi it's a global world. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omwagala w'abangi, emirimu gyegyo gyali mu kukola okulaga ensi, era bo bannaffe abali mu buyinza olw'okuba tebasobola kukolera bantu. Sente ezaalikoledde abantu kati omanyi kye baakoze oluvannyuma lw'okulaba enjiri eyo President Kyagulanyi gy'abunyisizza mu mawanga g'ebweru. Baakutte $1 million okuziwa ba bloga abazungu ne ba bloka ba penetrating ababaka ba senators babogerere babasigira ekifaananyi kya Uganda nti malidadi sana matabuta ne beerabira nti ensi it's a global world. Buli kikolebwa kiri ku ssimu wano. Ekyo tokyakiziyiza. Ne bw'osasula ba bloka baani balungiyo ekifaananyi ky'ekibi bali obasasudde nze onsasudde nze nja kukissaayo. Kati President Kyagulanyi yatugamba kamera yo gemaanyi g'eggwanga lyo. Kati abakulu abo be yasinkanye omanyi abantu ba wano bagezaako okunafuya n'okulengeza babirabanga ebyomuzannyo. Gavumenti ya Zimbabwe okugwa eya Mugabe byali bintu bwe bityo ne bagisaako envumbo. Era ffe what we are asking for American government, British government, please stop funding Ugandan government. Sente ze babawa, they are not helping Ugandans. That money zikozesebwa in personal, not to Ugandans. Ntabuddemu ekinyanyi tezikozesebwa kukola ngudo kubaga ndaba ennaku zino engudo nyingi ezikolebwa wano na wali sente zisolozebwa n'ebirala. Sente zisolozebwa mu ggwanga lya Uganda zisobola otuwa service emala. Ne sente eziva ebweru w'eggwanga bannaffe tebazikutte bulungi. Bwe tubagambako nga bagamba bakutwale mu basement naye nga bye twogera bye bituufu. Sente eziva mu mawanga g'ebweru zitwalibwa abantu ba ssekinnoomu. So President Kyagulanyi kye yakoze era ng'omulimu akyagukola kuba asinkanya abantu bangi mulimu mulungi era agende nagwo muki mu maaso ku mirimu ebitongole. Abantu abamu bagamba nti kisiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga Uganda. Ekirungi kyekiriwa, ekifaananyi ekirungi kyekiriwa, bakitubuulire nti mwoyo gwa ggwanga abulamu. Obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso nga muwamba abantu nga mutta abantu obulimu enguzi. Ekyo kyekirungi. Baagala bagambe nti poliisi ya Uganda n'amagye ge Uganda beeyisa bulungi abantu babateeka mu basement. Kye baagala gwe wennyini creatingawo ekirungi tulabe oba tekisaasaane. So njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannaffe nti omulimu President Kyagulanyi gwaliko gwa mazima gwa bwenkanya byayogera bye biriwa. Sente y'omusolo okugikwata bagiwa abazungu ba buloka mbu baboogerere bagule bannamawulire b'oku CNN simanya Al Jazeera tekijja kukola. Mu Uganda ne mu nsi yonna kati buli muntu munnamawulire. Gwe boogaana okuwa omuntu ekituufu edda bwe mwatukyazanga ku mikutu gyammwe nga mutukutulamu bye mwagala kati gwe bw'otabawa nga mbiteeka ku simu yange gwe ng'osemba nakyo.
nga wekolako eggulire nga neekolako eggulire ate eri amazima n'obwerufu. So bannaffe bamanye omulembe gwe balimu. Kati ekizibu kye basanze generation gye balimu si yaabwe, bali mu old stone age, ate ffe tuli mu digital. So mu kino tusuubira ebibala okuvaamu oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusisinkana abaseneti. Egenda kummibwa ssente mu kino Uganda, okummibwa ssente, omuntu wa wansi si anaabonaabona kati afunamu, kati tabonaabona ali mu masanyu. Omuntu wa wansi ssente ze babawanga bassa ku akawunti zaabwe, bwe bagula ebizimbe Dubai, America wa kati nfunamu kyo ziweereza nga tozifunamu nga sizi nga baziweereza. What do I benefit? Ngenda mu ddwaliro nti waliyo ddagala, ngenda kulambula, olabye ekiri mu kulambula kuno okugenda mu maaso. Nguudo ze zikolebwa kiki zirekeyo okujja. Bwe baziweereza batukendeereza ku misolo oba bongera tuduumuula misolo. I don't mind ne bwe zitajja. Yes sir. Okay, so mu bufunze omulimu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaliko matabuta era President Kyagulanyi genda mu maaso naffe eno nga bwe tukuyambako basajja bo eŋŋwaŋŋuli omulimu gukole ogukoze bulungi. Nakugamba ali ku mirimu mitongole, wali olowooza nnimba era buli lwe mukubira nga mugamba weebala emirimu genda mu maaso. Okay, musajja wo Honorable Mwanga Kivumbi wotogerera essaawa zino tewali amanyi gyali era ne mu kkooti olunaku olwajjo. Of course abantu bamusuubira okubeera nga aleetebwa mu kkooti abavunaanibwa omisango oba oli awo egyamukwasa, naye tewali n'omwamanyi. Ab'Enganda babanjizza, bannabyabufuzi babanjizza oluvannyuma lw'okuba nti yaddamu n'akwatibwa mu kiseera kino. Obunkenke bungi era nga balowooza nti oba oli abanza n'obutabeera mu mbeera nnungi ku ngeri gyakwatibwamu n'okutwalibwa. Wayitako mu mbeera eno y'okukwatibwa n'ebirala byonna, nsonga kikyoyinza okugera ku Mwanga Kivumbi n'ebigenda mu maaso. Abantu bagamba nti n'oba oli awo nti abantu byeyayogerako ba buyinza era amaanyi bagalina okuteeka omuntu mu kkooti ne bamuwozesa n'afuna obwenkanya ewolo n'omwami gwe nalabyawo yeeyisa taata we nga naye awanda muliro n'ebirala byonna. Ensonga za Mwanga Kivumbi olowooza zaalikwatiddwa zitya era kiyinza okuddako mu bigenda mu maaso? Ekisooka njagala okugumya abafamire ya Mwanga Kivumbi ng'abooluganda n'abawakaabe n'abaana be nti calling ya Mwanga Kivumbi kulwanirira bwenkanya. Mbadde ne Mwanga Kivumbi for over 25 years. Kuvanga ali mu popular resistance against life presidency. Pafo. Mwanga Kivumbi okuvanga ali Makerere ne ba Elias Lukwago ba mukulu Luzige na Luzige tanegatta ku NRM banamayanja n'abalala group yaabwe nene bantale baafa n'abalala baasalawo okusitukira mu bannakyemalira bwa Museveni. Be bavubuka abato abaasooka okuvaayo okulaga ensi nti gye tulaga siwaki si wangu era omulimu ogwo bagukoze bulungi. Bangi bafudde mu bbata eno nga mukulu ntale mujuzi bannankunda bagifiiriddemu naye abakyasigadde ku mulamwa alhamdulillah. Nalabyeyo sitera kukozesa lulimi lukambwe ebizezengere ebivaayo ne byogere bitakwatagana. Ti Mwanga Kivumbi ekimukwasiza ebigambo bye yakola ki bye yayogera ekyo si y'ensonga. Bw'oba ogamba nti Mwanga Kivumbi bamukwata olw'ebigambo ebyo ayatta abantu ekaseese ng'ensi eraba emisana ttuku erweru ng'ayina eyamutuma eyali ali mu operation ye yajukulira. Abo bo nga tebaboogerako nti abantu abo baakola bukyamu. Abantu abatta abantu wano mu kalulu ka 2021 nga bakutte President Kyagulanyi eruuka ne batta abantu emisana ttuku. Ebizezengere ebyo nga tebyavaayo boogerako. Abantu abatta abantu mu 2009 bwe baagaana Katikkiro Jebbi Walusimbi
ogenda ebugerere Kyaggwe abo bo balungi tebalina kugambwako. Ekyokubiri ebigambo bya Muwanga Kivumbi abantu beyayogeddeko, they are in public offices. They are accountable to Ugandans. Omuntu yenna buli lwobeera mu public office nga yabana Uganda bajja kwogerako. Bw'oba toyagala bakwogereko gikole ki? Gifulume. Nze siyinza kusinziira wano nenjogera ku mukyala Natasha oba mukyala Patience kuba talina any public office ja holdinga. Naye mwami Museveni bw'oba waddira ba family members bo n'obaleeta mu public offices, Ugandans tuteekwa obba kubaganyako ebiki? Ebirowoozo kubanga bakola emirimu gya muntu wa bulijjo. Emirimu gye bakola giriko ssente y'omuwi w'omuki? W'omusolo. Those offices are public offices. Naye gwe bwe banakwogerako ng'oli mu public office n'olowooza nti olw'okuba oyina obuyinza bw'emmundu ne ssente n'amaanyi buli anakwogerako ogenda mmussa mu basement, ogenda mutta, ogenda mutulugunya. It's wrong. Kuba woofiisi gy'olimu gwe wennyini weerimbika n'ogamba ti woofiisi gye ndimu nkola ku lw'abannaki? Ku lw'Abannayuganda. Then why don't you want to... Ne President Museveni yakyogera n'agamba nti ye si mukozi wa muntu yenna. Anti eyo ye impunity of the highest level. Yes, tena gwakolera tali si mukozi wa muntu yenna. Eyo ye impunity gye njogerako. Kubanga abantu bali bagamba bana byabufuzi nti Mwami Museveni twakwasa ofiisi yaffe onokukolera muntu wa bulijjo n'ebirala byo kati yes mukozi wa muntu yenna. Mwami Museveni bw'aba agamba nti takolera munnansi ave ku musaala gw'omuwi w'omusolo. Mwami Museveni mu State House akozesa 3 billions per day za muwi wa muki? Wa muso buli lunaku $1 billion 3 zigwa mu State House buli olwakedde leero mpaka ekiro saawa 6. $1 billion 3 billion si million. Billion erimu million 10. Kakati obukadde 10 emirundi 3. Obukadde 10,000. Ezo sente ziteekebwa mu gundi eyo za muwi wa muki? Wa musolo. Kati gwe bw'oba oli mu public office olaba ne bannaddiini abatasasulwa musaala nga bali mu church, bali mu mizikiti bagambwako be tutaweera mu sente ya muwi wa muki? Wa musolo. Musaala basajja batu basalawo kuweereza Katonda. Naye olina omulaba nga abakwesyoninga. You get my point? Yes. So gwokozesa ofiisi yo ate otulugunya abakuwa omusolo. Leero ziweze ennaku 8 bukya Muwanga Kivumbi awambibwa in a broad daylight n'akasukibwa mu motoka n'akubwa. Tulaba bifaananyi ebiva ku WhatsApp groups za BSFC nga biraga nti bamutulugunya bakyewaaniramu. Muwanga Kivumbi ali mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi kuba amawulire ge twasembye okufuna bamugje Kasenyine bamutwala Bombo Hospital naye baganye kamera yonna. Otegeera kigamba? So kye tusaba bannaffe ebikolwa eby'okutuzza emabega gye twayita tugenda mu maaso bitwongera kudda maki mabega. If someone has a case, police weeri eyita omuntu ali ku ddaala lya Muwanga Kivumbi muwandiikire omuyite ajje ku poliisi omuvunaane omusango gw'okola ki? Tetugamba nti tayinza kuba na musango. Bw'aba ayina omusango nga yaguzizza nga bwe mugamba mumuteete mu kkooti mugumusomere nga mulamu bulungi kuba teri tteeka ligamba kumala kukwata muntu omutulugunye olyoka omuleete mu mbuga z'amateeka. Ekyokubiri ssemateeka wa Uganda agamba 48 hours okuleeta omuntu mu kkooti. Yes. So bannaffe tubeegayiridde bwe muba muwulira temwagala bagambako muve mu public office mugende mulunde ente zammwe mugende musuubule teri ajja bakola ki? Naye as long as muli mu public offices tujja boogerako era mwetegeke tusiba tumalawo kuba kye musigaza temukyayina kye muyinza kukolera bannansi.
so tuvumirira ebikolwa ebimenya amateeka ebigenda mu maaso nga bikolebwa abantu betulina okuwa omusolo gwaffe bakole omulimu gwe balina otukola ki okukola abantu etteeka ligamba vunaana omuntu nga mulamu walabye Lukwago njagala okusooka okudda ku kizeeyi kyeŋŋamba kyakuza mutwe siri muntu wakwogera bigambo bisongovu mmanyi naye waliwo omuntu akuwaliriza nalabye ekisajja ekikulu ekyesiba ku Muwanga nti taata waakyo taata wa Muwanga yafa dda kino kiyina empalana ne Muwanga nga bw'omanye eŋŋanda entalo eziri mu famire kaakati waaliwo entalo wakati mu famire y'aba Muwanga nga kino tekyagala baana ba mwami oli taata wa Muwanga ekyo kyolaba kibuna emikutu ekiyina omutwe ogulinga engalabi kati kiddidde olutalo lwekyalina ku bakadde ba Muwanga kiruleese ku mwana omusajja oyo ayeeyita taata wa Muwanga bwe battira abantu mu maka ga Muwanga Kivumbi yayogera ki lwaki teyabuna mikutu ng'avumirira nga bwakikola kati nga bwali kati mu kusasulirwa kuba yasasuliddwa abuna buli mukutu yayogera ki nga Muwanga battidde abantu mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi abantu 7 bafiira mu nju ya Muwanga Kivumbi nga Muwanga Kivumbi talina mundu talina pisto ekyo ekisajja ekyo kyendaba kibuna emikutu ekisajja ekikulu ekitalina nsa bw'oba ddala okakasa gw'ozaala Muwanga Kivumbi wayogera ki ekyokubiri mukozese sensi muzadde w'omuntu ye muntu asembayo okumuwaayo ekiseera Muwanga kyalimu yeetaaga essaala kyategeseeyo edduwa nga bwe twalabye aba Road Mayor Erias Lukwago bwe bategese edduwa nti tusabire ku muntu waffe kino ekisajja eyeeyita wa Muwanga kyategeseeyo edduwa esabira Muwanga ave mu bizibu byalimu kiri mu musalira musango nga tebannamuleeta na mu kkooti kyo kyagusomye ne kigusala kigaba n'ebibonerezo bannaye mutera okugamba nti tuvuma abantu tetuvuma bantu nze nse mmanyi sivuma bantu naye waliwo ekikusukkako ng'olaba omusajja omukulu yeebuza amagezi ku myaka gy'oyo omusajja abuna buli mukutu ng'olabira ddala musasulire ogenda okulaba buli mukutu kwe bamuteeka gwaba NRM naye njagala mukimbuuliza ekibuuzo bwe battira abantu mu maka ga Muwanga Kivumbi kyayogera kyekyo ekizezengere kubigenda kwebyo ebyaliwo kiddidde empalana gye kyalina ne taata wa Muwanga kigireese kati ku Muwanga famire zirimu ebizibu bwe bityo nga balaba omwasha yiniize kati kiwulira kifa naye musajja mukulu nkubuulira oli mu biseera byo byakufa obusiraamu butugamba emyaka oyo gyalimu ayina kubanga akola tawuba kwenenyeza Allawe ebikolobero bye yakola ki bye yakola so si kukomerera mwana wa muganda we saawa eno abafamire ya Muwanga tubasuubira nze nabadde ku dduwa y'ewa Lukwago bampise mu kumusabira batuyite Butambala nga waliwo omukolo gwa kusabira taata waani wa Muwanga Kivumbi wa Muwanga gwa kusabira Muwanga Kivumbi Allah amusaasira ave mu mbeera gy'alimu mu bufunze kino kyagala Muwanga afe kimusabira kufa olw'empalana ze balina mu famire nalabye avuma aba Nuupu mbu bonna emitwe emikalu tebategeera muzeeyi nga bwe wavuddeyo okukozesa olulimi oluvuma naffe lwe tugenda okwanukuza nkutegeeza mu Nuupu yonna mu leadership gye wavumye eya Nuupu teri gwosinga kutegeera gwe ku myaka gyegyo bw'oba okyasobola okugulirirwa okomerera omwana wa muganda wo olw'ebyenfuna by'eggwanga walema okukola mu buvubuka kati otawuka butawusi egyo emyaka yali badde atudde aliwuumudde akutte kalaadi yeegayirira Allawo ebikolobero bye yakola naye oddidde omwana gw'oyita oyo si taata wa Kivumbi teri taata wa muntu asobola kweyisa nga kisajja kikulu ekyo ekitalina magezi
twabadde tugamba nti ate muzeeyi abadde atya byebyo ebisajja ebiri mu kyalo bifeeriya ate bwe kinanukula era nja kujja kyewumuzeeko bakulu bannaakyo bali mu mmwanyi bali mu kuteekateeka baana kibuna guno omukutu nalabye bakigulidde n'engoye empya obusente bwe bakiwadde puliizi abasajja abakulu nze manyikiddwa onkyaziza ebbanga ddene wali ompuliddeko nga njogera ebigambo ebikikinike naye waliwo ebisajja ebikulu gwe musajja gwe va ku nuupu lya ssente zo ze walidde omusaayi gw'abantu neva ku nuupu va ku Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yasinga abantu abassa abantu wano ku bikolobero ebibadde wano. Besigye yali agenda ku Bulange ne batta abantu abo mu maaso ga Bulange. 29 batta abantu, Kasese batta abantu. Battira abantu musanvu mu maka ga Muwanga Kivumbi. Ekyo ekisajja kyaliwa ku olwo. Kyaliwa ngabibera bigenda mu maaso ebyali mu kalulu k'Ebutambala wakati wa Aisha Kamanda ne Muwanga Kivumbi ne be balangirira abatawangula kyaliwo ekyo ekisajja kyaliwa ave ku nuupu akole byayina okukola ki nuupu si ye yamugaana okwetegekera mu buvubuka bwe. Ensonga ya Lord Mayor Edias Lukwago nako lwajjo yakomezeddwa mu kooti Makindye era bwatyo nannyonnyola bingi byanyonyodde nga asaba omulamuzi asobola okufuna obujjanjabi naddala waliwo piro ye gyateekeddwa okuba nga asulako emuyamba okubeera nga obulamu butambula bulungi nnyo yekisawo naye nga piro yayonoonebwa ab'ebyokwerinda ab'amakomera nga bagamba nti erimu akuma kakwata amaloboozi n'ebirala byonna ne bagyonoona naye ng'agamba nti tafuna tulo nga tagirina. Yasabye omulamuzi amukolere ku ekyo n'ebirala byonna wabula ye omulamuzi okusinga nti okusinza ku misango egy'okuvunaanibwa gavumenti tosana kwesibwa mu kkooti eyo gye yabaddemu bwatu namusindika mu kkooti enkulu yamusindiza so okuba nga awere ennemba n'emisango. Ensonga ya Edias Lukwago abadde Lord Mayor nalaba yasabako okunemagako kaawo abasawo baalagira atwalibwe ebweru asogenda okujjanjabibwa kubanga yewali abasawo abakugu okusinzira ku bulwadde obumuluma naye simanyi gavumenti lwaki tenaba kuteeka mu nkola ebyo ebyasabibwa abakugu emulago. Ekisooka njagala okwebaza famire ya Lukwago eyategeseddwa olunaku lwokusatu lwa wiiki eno mukumusabira embeera gy'ayita muteri kisinga kiremerera Katonda ate teri kisinga kuddukira eri Katonda. Bakadde bange Haji Muzigo famire yonna mukyala Lukwago kanso zaawedde Sara n'abalala baganda be bonna baswaibu njagala okwebaza ababaka ba Parliament ne bannabyabufuzi abazze ku mukolo ogwo. Lwaki mbebaza eyo ye solida gye tukola ki nyemwetaaga abaddeko Honorable George Musi owakira Honorable Nalukoola kwabaddeko Honorable Alan Sewanyana Dr. Lulume Bayiga ne kubeerako Honorable Abdallah Kiwanuka eyo yabadde solida y'amaanyi. Njagala okwebaza aba Radical New Bar aba Uganda Law Society wansi wa umbrella wansi mu umbrella gye bateekawo eya Radical New Bar. Radical New Bar ekulemberwa Isaac Semakadde. Waliwo omwami amumyuka ye Timothy Musiime obali si Musiime liryawo Timothy Musiime erinnya ly'eddala ndyerabidde. You deserve your flowers. Abantu abo njagala okwebaza ekibiina ky'abasiraamu bannamateeka abali mu Uganda Law Society abaawomya omutwe mu dduwa eyo baalaze okusiima kwa Lukwago ne byakoledde eggwanga. Nina ebigambo ebyankutteko ebigambo ebyo byabadde bya mirundi ng'ebiri. Ebigambo ebisooka byayogeddwa mukulu wa Lord Mayor Edias Lukwago n'agamba omuntu mu nsi yonna abadde Lord Mayor emyaka 15
n'abeera MP emyaka 5 n'omukwata n'omwambula ekkanzu yakiise kwambula mu kkanzu n'omulaga obwereere bwe n'obuteeka ku mikutu Lukwago ne bwe banaaba bamutadde ng'avudde mu kkooti mu kkomera ekyo tekirivaawo obuswavu nkirireetinga ku mutabani wa Lukwago Fahadi kye yayogedde Lukwago yagambye siryerabira ennaku z'omwezi nga 15 bwe baabuuka ekikomera ne balumba taata mu kisenge abajaasi ba SFC olunaku olwo terulinva muki naye ne muganda we yagambye Haji Muzigo nti ne mukwata omuntu abadde road mayor emyaka 15 gwe mwali badde mukolera pati ng'anunudde obutale akenna Kasero shauri yako owino aba taxi we bakolera bonna nga baliwo oluvannyuma lw'amaanyi ga Katonda okuyisiza mu Lukwago ne mumusasula Lukwago avudde mu ofiisi y'obwa road mayor n'ey'obwemupi nga talinaako nziro n'etya neemu nti oba akwatiddwa mu buli bw'enguzi omuntu bw'atyo mu mawanga agakuze aba alikogonizingibwa aweebwa respect of the highest level njagala okunakuwalira bannayuganda naddala bannakampala nga bwe gambye obulamu bwa Lukwago bonna buwaddeyo eri struggle Lukwago talyanguzi let me tell you this olwaleero bakitegeere eyakikola sijja mwogera Lukwago yali baali batwala akatale ke Nakasero obutale mu Kampala abaali emabega waabwo ng'akyalina ofiisi ku Johnson Street ne bamuleetera millions za $10 by then it was a lot of money millions za $10 ave mu bintu bino Lukwago n'agamba nasoma rule of law and constitutionalism sijja kikola ki teyazirya singa y'omu ku bagagga babifeekeera kuba ofiisi zonna zaabaddemu ze zibaddemu ssente ate ng'ali mu Kampala awali ki Lukwago yoyo nze nasinkana Lukwago mu 2009 gwe bankwata ku kwekalakaasa kwa Kabaka okumanya Lukwago musajja wanjawulo Lukwago yajja mu kkooti okutuwolereza yasooka ku CPS batukwata ne Rubakyoya nga soogerangako naye ekigambo nakitya n'ekimu naye bwe yawulira nti batukutte basajja ba Kabaka bannastruggle yasituka n'akola ki n'ayingirawo oyo ye Lukwago asituka ku buli muntu era nkulayirira munnabyabufuzi aveeyo nga waluuyi lunyigirizibwa abaddeko mu kkooti Lukwago n'atajja lwe bakwata pulezidenti waffe Kyagulanyi yasituka bonna sijja oyo mu mentioninze kuba ngoma nnene teri munnabyabufuzi Lukwago gwatabeereddeewo naye nnina ennaku bino kambyogere bigenda banyiiza naye that is me nti baleeta Lukwago mu kkooti emakindye mu kkooti emakindye nga waliwo Honorable Kasibante Honorable Namboze Honorable Sewungu basatu kyekifuula bize ba MP bafe ab'oludda olunyigirizibwa okulemwa n'okujja okulaga solidarity mu kkooti Honorable Sanyonyi namulaba ku mulundi guli ogwasembayo kati jo simanyi oba yabaddewo simunenya yajja naye tuyina ba MP mu Kampala wano nga tebalinyangako ku kkooti awo nze buli lwe babadde baleeta Lukwago okuva lwe bamutandika omuleeta mu kkooti nze I don't hold any post mu ggwanga lino naye mbeerawo neeruzira nkola ki n'ogenda tuyige bino bannaye sibyogeza mutima mubi naye omanye ennaku zino bw'oyogera amazima bakwambalira tuyige okuyimirira obumu together we win divide we fall baleese Lukwago olunaku lwajjo mu kkooti ku Lwokuna nga tuliwonze siri MP wabadde Honorable Kasibante Honorable Sewungu Gonzaga omu ku bannamateeka be Honorable Namboze Betty Bakireke yabaddewo Seggonayo omu ku balooya be Honorable naye mbuuza ba MP b'omu Kampala muliwa ekyokubiri aba taxi
mwabavuga taxi Lukwago be yataasa nga babatwalako ettaka lyammwe erya paaka enkadde n'empya olunaku lwe baleeta Lukwago tuba tubasuubira obutakola Yes. ab'obutale weyayu Lukwago ani gwatalwaniridde Lukwago bagenda omukwata nga mulwadde yakava ebuyindi eyo mpiseeyo naye ebintu ebyo binnuma era nja kwongera obigaziya bbanga lyonna bakwata Lukwago nga mulwadde bwe bakwata Lukwago nga mulwadde ayina ebyuma bye bamusiba mu mugongo ne bamutwala mu basement ng'ayina instructions z'abadokita bw'ayina okwebaka Lukwago takyebaka nga ffe kyoba ku ddyo oba ku kkono oba bugazi yeebaka atudde bw'ati ekitanda kye bwe bakikola ki bukyakolebwa okuva lwe yava ebuyindi olw'ebyuma bye bamukola ki bye bamuteekamu bwe bamutwala mu basement bannaffe abayina obuyinza ebyuma ne biseeseetuka naye bwe boogera ku byuma okuseeseetuka boogera ekintu ekiri mu nnyama kitegeeza kifumita ki nnyama Yes. ne biva mu direction mwe bikola ki mwe byali Lukwago ne bamujja mu basement bwe bamujja mu basement ne bamuleeta mu maaso ga kooti ffenna nga tumulaba embeera gy'akola ki gyalimu nti si ye Lukwago waffe ne tusaba Beiro agende yeeyimirirwe abalamuzi ne batakiraba nga nsonga omulamuzi n'agamba mpadde directive ekiragiro ab'amakomera mutwale Lukwago emulago ajjanjabwe embeera gy'alimu tesoboka wa ne bamutwala emulago bwe bamutwala emulago ba Dr. Agaba n'abalala abasinga obulungi mu ggwanga lino Uganda bagenda emulago kuba gye bali ne bamukebera ne bawandiika ne bagamba tetuyina busobozi ku mbeera ya Lukwago obulamu bwe buli mu kufa badokita 5 professional doctors abasinga mu Uganda ne bagamba tulikomendinga omuntu ono bamutwale gye yajjanjabirwa ebuyindi badokita be baddemu bapangulure bye bakola ki ffe tetubiinaako buki bumanyirivu tulemereddwa tetwagala atufiireko wano mulago ne bamuzza eruzira bannaffe kye baakola babagambye mutwala mujjanjaba bamuzizza wa luzira bwe bamutuusa eruzira waliyo badokita baayo Dr. Kasujja n'abalala ne bawandiika ebbaluwa ne bagamba bannaayo obulwadde bw'omusajja ono tetubukola ki tetubusobola bannamateeka be ne boogera ne byabasayija akulira amakomera ga prison n'ayogereganya ne badokita beruzira ne bamukakasa nti kino tetukikola ki tekisoboka byabasayija n'awandiika ebbaluwa n'agamba mu butuufu luzira tesobola bulamu bwani bwa Lukwago tulikomendinga mukole abasawo kye baakola ki kye baasaba gwe kyoba omanya nti eruzira batwalayo kutereka bali abo mu makomera tebalina buki bukugu bannaffe kye baakola okimanyi baddira aba prison abaali bakuuma Lukwago wabeera n'okumutambulirako ne babajjawo ne baddira aba SFC ne babambaza ebyambalo bya prison kati be babeera wali tugenda ogendayo nga Lukwago akitugamba tibwe kito bwe kikola ki tibwe kiri era n'abakirabye jjo mu kooti tuyina omukisa nga bwe nagambye nti omulembe gwa kamera omwami omu ku bamujjiddeko ng'ayambadde ebyambalo bya prison bamuleese ng'ali mu kyambalo kya SFC ne bamuzza mu kya prison ebifaananyi ne bikola ki ne bikubwa eggwanga lyaffe awo erikola ki bwe bamuleese badokita bonna balikomendinga nti Lukwago takyasaana kubawa buli lwe bamuleeta olaba obulamu bwe busebengerera omulamuzi njagala omwebaza mukyala Sara Kamasere simanyi Kamaseruka simanyi erinnya pronunciation ansonyiwe erya Sara nkyalijjukira n'agamba nti bannaayi omusango guno DPP yagunzijeeko guli mu high court gye bagukoze eki byonna bye musaba mukulu Seggona ne bannamateeka bassewungu bakatumba ku resistom
sibiyinaako buki era omukyale yabadde ku luuyi lwa gavumenti yagambye toyina kyoyinza kusalawo mu musango guno gwakuvudde eddamu ki mu mikono oba afiira mu wanaafe n'abagamba sisobola wadde nga nkiraba Lukwago yazze ne piro piro eyo yamuweebwa abasawo okuva emulaga abakugu emuyamba ku matu gano abakugu b'obusawo balina kye baayogedde mbu bwagisaako n'akola bw'ati munda muli balina kye bakola ki kye kikkakkanya ku bulumi bw'ayina bwe yatuuka eruzira osi wa prison eruzira yagikutula erina gadgets eziri munda muli ekolera ku gadgets ezo baziyita gadgets eziri munda mu yo osi wa prison eruzira yagikutula ali mu komera waliwe babakuumira n'agamba mbu mulimu akalikodinga kyokka bagenda ogikutula agenda kwogera nga amaze okwetegeeza nti ka recordinga oba tamanyi mugaso gwa piro mulimu gadgets n'agamba muteekwa okubaamu akakola ki aka recordinga n'agikutula n'agiyuza neefa egula sente nnyingi omusajja n'abagamba gundi bagimpadde kukola ki kunyambako ne bagaana owulira ettima eriri mu Uganda eriri mu bantu abalina okukuuma bannansi osi weruzira omuwulidde oyo ali ku wingi eyo wali Lukwago n'agikutula bagenza ogireeta mu kooti nga yonna nkutufu mbutuufu omulamuzi yatunudde namulabye mu kifaananyi mu body language ye ng'agamba senga mbadde n'obuyinza mbadde muwa bbeeyi naye siyina buki era n'amugamba nti munnange nategedde nti wateekayo application mu high court bakuwe bbeeyi genda mu high court gye bakusindise bano nga bwe wateekayo okusaba bbeeyi bawulire bbeeyi yo ku mbeera y'obuki bw'atyo Lukwago bwe yabadde omuntu statesman ng'ayisibwa mu mpisa etya bwetyo tuyina abantu ebigambo bibiri ekyokubiri nabadde sikigambye wano mu Uganda oba ova mu Western region oba ova mu Northern region oba Eastern tuyina kye bayita ubuntu n'empisa ez'obuntu omwami omubiri gwa yayogedde ebigambo bwe twabadde mu dduwa ya Lukwago n'agamba abantu abatukulembera obubonero bonna bwe bakozesa bwongero tukakasa nti si bannansi bajja buki bajja buzi teri muntu munnansi asobola kukkiriza kuyisa bannansi bwotyo Lukwago yabagambye nti nze amulwadde okwanukula emisango gyonna gye mwagala okunkola ki naye nga ndi mulamu mundeke ngende nzijanjabwe nfune obulamu owulira mumpozese nga ndi muki nga mulamu naye nakyo tebakyagala era abasajja bano abatemu badde ewaka ne bali emigaati n'esiyaagi nga bawulira basanyuka ku bye balaba ebigenda mu maaso ku Lukwago kikwasa ennaku kiruma naye mbagamba nnyo mulowooze ku kaseera ke batunyumiza abajaasi b'Obote n'Amini bwe bayambula uniform nga bazisuula nga badduka leero oli mu kuseka abalala bakaaba naye lowooza lw'olikaaba nga bo baseka olunaku olwo lujja kujja as the day follows night luteekwa okukola ki okujja kuba ne batabani ba Gaddafi ne Saddam tebalowoozaako kyajja gye bali naye kyamala ne kikola ki nekirabikako simanyi lwaki abantu tebayigira ku history ebyafaayo gwe n'oyongera mu maaso okukola ebintu bye bitya ng'olowooza nti gwasembyeyo bikola oba gwasoose abaakusooka baabikola ate naawe siggwakoze eki ekisinga obulungi mu bulamu bw'ensi eno obuntu bulamu tetugamba nti temuyina tuvunaana naye mutuvunaanire mu maki mu mateeka kye gagamba ag'eggwanga omukyala eyawadde Matembe bbeeyi mu kumubonereza ekitongole ekiramuzi kyamukasuse Kibuga ne bagamba bamukanyuze Kibuga ng'ekimuvunaanya kuwa Matembe bbeeyi ekyokubiri nga maliriza edda bwe baakuleetanga mu maaso g'omulamuzi bakitaffe abaaliwo ng'omanya nti ngenze mu kkooti kufuna buki
naye kati bwe bakuleeta mu maaso ga kkooti za wano baba bakuleese mu geyeena mumanya tekyali muntu atakkaanya na bali mu gavumenti afuna bwenkanya mu kkooti zaawo bwe tunuulira omulamuzi Baguma bye yeekola mu musango gwa Besigye talina tteeka na limu lyagoberera alwanirira ekintu kimu promotion gye baamusuubiza ng'amaze okuwanika Besigye ku kalabba gyatunuulidde yokka bweti naye promotion yeyo ogenda gibeerako emyaka bimeka okimanyi bulungi mulitayalinga ku 67 bwe giri gwako toliritayalinga oyina emeka kati olwoka oweeyo obulamu bw'omusajja nga Besigye eyagenda mu nsiko emyaka 5 n'alwana gwe osobole okutuula awo mu kkooti najjanjaba abo abakozesa obutafa ndwadde mu kkomera ebintu ebyo byetaaga bwa Katonda okubirowooza ennyo byetaaga kusoma kuba ababikola basomye nnyo nefe abatalina even a degree obiraba mu bufunzo kubitegeera kya buntu kuba kati famire y'Abaguma mutera okulaba abaana nga basanyuka nga waliwo afudde mu bakungu ba gavumenti ddala Baguma ayinza okufa ne tutasanyuka embuto ne zitavuga ku nkola gy'akola omusango wa Besigye n'otafuna kusanyuka ng'olaba ebyo bo baba baagala mwe abafamire z'abantu abo Baguma muba mwagala bo batta ab'abalala bo bwe mufuna obuzimu mu famire ffe tunakuwale nammwe nga bo baayisibwako okufa kw'abalala it will never happen tujja kwongera okusanyuka nga bafunye ebizibu toyanziza nnyo toyanziga tetuyinza kusukkawo wano mbadde ne Haji Makolo Kavuma agangenze Geoffrey Mayanja byebyo tukwagaliza lero Lwakutaano sebo tukwagaliza ejjuma ennungi amina sebo nammwe mbaagaliza olunaku olulungi n'ejjuma ennungi yes sebo weekend ennungi tugenze na Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.